Wano. Serena, tuli mu mbeera yano akinyika gobe. Ya tuli mbeera ya kinyika gobe. Ne tugenda sooka tutuuse okusasira kwaffe eri abaafiirwako abantu baabwe ku lunaku olwo lwali lubi. Lunaku lwantiisa nnyo. Ekyennaku nti lwajjira mu kaseera akabi, olunaku lwa kusanyuka. Omuntu ayagadde atambuleko ne famire ye n'onzika ng'ozzaayo Maziga. Katonda yeesigaliza okumanya era nga tusaba ne muzeeyi waffe akiveemu bulungi. Kubanga tekimubangako, bbanga lyemumulabidde ng'ategeka. Nze ndowooza olunaku lwali lubi. N'embeera eriwo, sigamba nti tuyinza kimuteekako yekka. Okitegeera. Security yaliwo, bannannyini kifo baaliwo. Simanyi lwaki kiba kidde eri muzeeyi yekka. So tuzze wano okulaba nga Katonda asobola omusasira n'abivaamu bulungi. Muzeeyi bingi byali byatambula kuko. Bagamba gwe muzeeyi teyatukwewunyiza okuba ng'oli wano. Ogamba gwe ne muzeeyi mwakita temukyali mwenna. Ne music takyakuyambako nga luli. Music muzeeyi sinza tetusobola kwawukana ssaawa zino. Bingi bye neetaaga ku muzeeyi, bingi bye nkyayiga ku muzeeyi Abitex. Twafunamu obutakkaanya obutinitini, twafuna ntegeeregana. So omuntu w'aba anyiiza asobola okukola ensobi. Ebiseera ebisinga n'engeri gye tukolamu, oyinza obeera awo ne bakwogerako ebigambo naye nga si bituufu. So muzeeyi yanyiiga olw'embeera yaliwo nti teyasooka kukola kuwuliriza lwaki performance eyo yaliwo ku olwo olunaku. Ne bwe tudde emabega aba asobola okitegeera lwaki yali olina okubaawo, okitegeera, ate era obuzibu bwali bwa communication kubanga nagezaako contactinga naye before naye nga sisobola kukola mufuna ate nga sho erina okubaawo. Kati waneeno ani akwata ebivulu muzeeyi oba kati era bw'abikwata? Ssaawa zino engeri ne muzeeyi gy'abadde mu bizibu ate twali twafunamu obutakkaanya obutinitini. Nafunako omwana asobola okugira nga nnyambako kuba kati muzeeyi nennyini abadde mu bizibu nga ne bw'oba onoonya Serena ayinza okukubula. Olwo omwana bamuyita junior promotions. Sinnabafuna bulungi management naye nafunye omuntu asobola okugira nga akola nga asobola okukwasaganya ba clients bange. Naye nga muzeeyi mwagala nnyo, ffenna tumanyi kyankoledde kinene nnyo era si ye muntu gwe nandyetaaze okulaba mu bizibu ssaawa zino. Bw'asalawo okuzza oddayo? Muzeeyi enkolagana weeri naye era nga wenkugambye nti buli lunaku olukya olugenda terukola terudda. So wabaawo ekigudde oba olina okumanya nti kati ngenda kukola ngenda kukola ntya. Ku gundi price y'aba promoters gye bateeka ku bayimbi. Saabaddeko. Nanti era baayitudde kubayimira naawe. Saabaddeko. Ku listi saabaddeko sanga ate tebagamba nze. Bagambye bayimbi bonna. Si kibi promoter okera ku makya n'agamba nti naye kati talina waafunira kubanga ffenna buli omu yeetaaga munne. Naye ate era sigenda agamba nti bapromota bonna, naye ate mulimu ne bapromota abamu nga ne bw'oba oyogedde naye ne mutegeeragana bulungi n'omugamba nti kati omanyi tujja kukola miliyoni 2.5, ayinza okuwaako miliyoni 1.5 n'oggwayo. So kati mba nensaba naffe abapromota tukwatagane, abayimbi tukwatagane ne baani ne bapromota nti bwe ziba weeziti ka balansi tukola si mu bubi. Nga naye wabazze okukola nange mba nziza okukola okola ate tetuba tetugenda kukoma kweyo music gwe tuzza oyimbira abantu, olina okuddayo oddemu okole so ka balansi bwekata dda oba nga nziza mu kyalo nga nabo bwe bagambye nti abayimbi tukola naye nga tulina kukwataganira wamu. Olinga ogamba bapromota basinga tebamalaayo ka balansi bangi. Abamu munnange mu mirimu ezo challenges zibaamu n'omulimu ogwaffe gulinga emirimu emirala gyonna. Mubaamu abakuluma ne mubaamu akuwa ne mubaamu akuwa kuyisa obubi
Nomwa mwakuyisa obulungi. Yeah. Naye nga tulina kukwatagana ne bapromota. Ekkooti zonna zonna ng'ozibeerako se ya muzeeyi yokka neya Sipapa yonna tukulaba okya. Ennange bantu bange nnyo. Muzeeyi wange mu music ate muntu munene mu industry. Oli yaliko omuntu wange n'afuuka mukwano gwange alina bye yannyambako sisobola nti nsobola obeera omusanyufu nga abantu ng'abo nga waliwo afunye ekizibu. Kati nnyo naye waliwo oba wakalabyeko ku online nti buli gy'ogenda n'ovaayo ayingira ekkomera. Kiki mugezaako tegeeza bambi temukikola mbeegayiridde. Buno bulamu enkya kisobola obeera ate kati Sipapa gubasooso siba. Omanyi abantu abaliyo nga babasibye. Bulamu kigwawo kati nze ne ku Freedom State olwo olunaku saalibwa era nali sina performinga naye olunaku lujja nga lubi okitegeera ate era abantu bwe babeera babo olina okubeerawo. Temwe mutandise kiki mugezaako kukola kiki mugezaako mbukati ki mbukimbu ndi ki ebizibu bigwira buli muntu enkya bwe banaakwata nkubuuziza mubuliga nedda bambi temukikola eno buno obuzibu buno bwaliwo abantu baafa okitegeera so kizibu kiba kizze buzze ate temutandika.